Gochimanyi nti kakati Museveni bamulekera omuntu omu ani Kyagulanyi yekka nina bano olwe rugendo le baliko opposition kababere bano bana ba DP bamala omwaka ne bakwata ogwokubiri nga bali kuleeta kulaga bolazi bunafu bwa NUP nga balaga bolazi bunafu wato sobola kugamba balina bislogan bibalese bano opposition benyine nale musiye bireta bwe twava mu kalulu akawedde akalulu kamaze okufaamu abantu 100 okitegedde baziikiddwa mu 2 NUP eruzinze abantu bayo 18 nga nawo kutuusa olera tebali mu komera n'amalalo tegakola ki tegaliiwo abasajja abakulu ne bava ne baga nti ate mutya ogwo gubadde muyaga imagine ogwo gubadde muyaga nga teguyisa wanyoko guyite wanyoko gutwala olusuku onkanze anti kyenkugamba ngamba bana opposition bennyini kakati ne bavaawo nti ngameera badagamba agumasanyalaze busanyalaze jasiti echa gagenda kakati bukyanga opposition ebeerawo Besigye yaliko amaanyi yaliwo bawamba abawagizi ba FDC bameka nga babakuba ne babamenya obukongovule bagamba nakati waliwo batalabanga anti uliriza bawamba bameka ne babakuba obukongovule Besigye sokolindeko Besigye ayinanga abakuumi be okitegedde bawamba bameka. Yes mukwano gwange oli ku Yugi Update TV ko sinzo bango tuliriza era nkubiriza gwatana tweyunga ko kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga otweyungako dala oberenga otweyungako dala bulungi nnyo gwali yampuliriza abali mu diaspora abali mutala wa mayanja mbaniriza ko nnyo mwebale ejo gye mututuusaako engalo mwebale kola butaweero okulabanga mubeeza wa mayengo ga channel mwebale kola butaweero okulanga munywezaawo ekigambo ky'enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda. Kakati sigenda kwongerako bingi. Ekituufu kiri nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yeetaaga praisinga kubanga akoze paati ye, akoze ekimala, akoze kyasobola okukola ekyalema abalala kibalootalowooza nga nako era akakasizza nga bw'atali mukulembeze nga watali munabisole nga watali munabyabufuzi wabula it's just an idea. Robert Kyagulanyi Ssentamu ideology etuddawo obutuuzi oba okitegeera sagala kwongerako bingi bwekyoba omanya oli ku Yugi Update TV kosinzo bango otuuliza habula gwagala otweyungako nyakusaba nawe okirire wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga otwegattako. Bannange akaseera keeko kanatera otuuka aka 2026 general elections tusaanidde kubanga twebereramu n'okukubiriza abannaffe okusobola okulaba nga tuteekawo enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Mbaagala nnyo mweraba.